Tuggussa Enssonga. The Gaza National Bank was destroyed by an Israeli airstrike on Sunday as fighting continues in Israel and Gaza. Kubeera balutumye aba Hamas nga balumba Isirayiri balutumye gundi Al-Aqsa flood. Al-Aqsa muzikiti guli mu bakiyita Temple Mount mu Yerusalemi. Yerusalemi jukira kyekifo ekitukuvu. Yesu we yagenda Yerusalemi kuva dda ku kabaka Daudi ye yalagira okuzimbawo temple. Solomon n'agizimba so ne kibanga kifo kitukuvu eky'Abayisirayiri oba Abayudaaya. Abayisirayiri bwe babagoba Abasiraamu ne bajja Nabbi Muhammad azaliwa 576 n'ayolesebwa n'atandika olw'Obusiraamu. Nabbi Muhammad kigambibwa mu kwolesebwa yatambuzibwa okuva e Medina okutuuka e Yerusalemi mu kiro kimu olwagenda mu ggulu kuba yalinnya paka mu ggulu okubeera nabbi n'okwolesebwa. So yagenda awo ku Temple Mount e Yerusalemi we yasinzira okulinnya ogenda mu ggulu. N'Abasiraamu bagamba kifo kyaffe kitukuvu Nabbi Muhammad we yalinnyira ogenda mu ggulu. Takutuseko live ku Hockey Grounds Lukoko. Live worship concert. Jakutusinze obwengula bubikuke ngabolekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi. Nga 3 mwezi guno ogw'E11/2023 okuyingira emitwalo 2, mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeze y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nasana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituswako. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga. Ndozolaba obuzibu bwe buva. Abayisirayiri baagala tempe ye erina okubeerawo. Lwaki? Ti Abayisirayiri tebakkiriza Yesu. Bo bamanyi Mesaya waabwe alina okujja tajjanga. Kaakati Mesaya okujja balina okuba tempe eyo nga weeri eteriiwo kati. Mu kifo ekyo kyennyini ate abasawo bwe baazimba Masigidi Al-Aqsa. Lwe lutalo luli awo. Baakubye Isirayiri misayiro ezisukka mu 3,000. Isirayiri erina defense system bagita Iron Dome yemu gye babadde basuubira ku nsi kuno nti no kizibu gipenetrating. Bagiyingidde. Baakubye Isirayiri nga tebasobodde kwedefendinga. Okay, ziseka gwe nawe naali eyo. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Mbabuuzizza akamakya ga leero nti mwasuze mutya muli mutya. Gwe yasuze akola kulikayo ku mulimu naawe ate yasuze mu buliri nga weebase. Weebale kwebaka naye ke kaserozu kukugenda ate otutenkanye. Olunaku olwaleero tuzze olw'okusaba kw'abangi nti SB4 ebiri Isirayiri lwaki tobituleeterako ko mwesibye nnyo eno mu loko ne tugamba leero katunoonya omukenkufu ono mukuleeterako ko gye buvuddeko awo abantu ne mumwagala nnyo mugaba mumukomyawo ddi naye okuva n'olwaleero tubakakasa nti olutalo luno okuva lwatandise paka kuggwa tujja nga twatuusa ku programu eno nga tubuulira ebifaayo. Nze nganze simanyi nnyo bifaayo naye omukulu ono y'omukenkufu era nnyinza okugaa nti wano mu Uganda omusajja ono lwakubanga temunangubeera bulungi.
naye ngaebikwatagana n'ensonga ezo kabaka waabyo. So kalira sembeza akatebe gwetaaga okumanya ebiri eyo. Sembeza weebuuze nti Isirayiri kiki ekibalwanya. The Gaza National Bank was destroyed by an Israeli airstrike on Sunday as fighting continues in Israel and Gaza. Tubalabanga abagagga abalina buli kimu naye kiki ekibalwanya. Tugenda kusinziira olunaku lwaleero tukutuuseko puroguramu eno naye nga batuteekamu ssente be bannaffe abaziwa and sons basangawa ku Mukwana Arcade. Gendayokko bakuleetere bakuwa baba bakuguze ebintu ebiri mu original ate nga biri ku mulembe bakola delivery paka ewu ku mulyango bakuleetera obutimba bw'ensiri obuli mu original obutimba amasuuka bed covers emifaliso n'ebirala biringanga ebyo. Ate gwe munaffe nga oli mu diaspora weekwate bannaffe abashira inspire bo bakuleetedde online business oli ku mulimu eyo gyokola naye nga akasente kofuna akasente katonotono kaziya kunyigizaayo bw'oyingira online business era genda ku mutimbagano gwe ngawula ku screen shira inspire ojja kubeera nga ate omanya ebisingako awo. Tulina omukulu Kasozi omukenkufu mukulu ono yakenkuka mu nsonga nyingi nnyo era ze kulanga muyitanga ku kompyuta tusanze okulaba nange nsanyuse nkukezeza olunaku olwaleero ebiri ku mitimbagano ebiri ku ma TV ampapula z'amawulire discussion zonna mu street eyo yonna bonna boogera ku Isirayiri na Palestine. Tutandikira awo osooka obuze kuba tulaba abalabi baffe ku mukutu guno gwa SB4 kyasanyu nnyo nti nkomye omulundi ogwokubiri naliko wano ne twogera ku nsonga nnyingi abamu mwajjamu amakulu mangi era nkomyewo ate tube nga tweyongerayokko olw'okusaba kwammwe bangi mwasaba okubanga bankomyawo era omukisa gwe gwonkomyewo. Kasozi Samuel philosopher gemannya. So tutangirira ku nsonga ensonga ey'olutalo luno olwabaluseewo. Olutalo luno lwabaluseewo lwadde lunaku lwa 6 nga kyavudde kuba Hamas batwalibwa nga terrorist group America n'amawanga European Union naye nga kibiina kya byabufuzi ekikulembera mu kye bayita oluwananda lw'e Gaza oba Gaza Strip. Gaza bana abewaffe kawempe nedda eri Gaza yava dda ndowooza ne mu biseera bya Yesu etawuni eyo y'e Gaza yaliwo kibuga yes. Kaakati ekibuga ekyo bakiyita enclave nti Isirayiri yakyetooloola kabuga katono kawezaako square kilometers 365 ndowooza nga Kampala Central naye Isirayiri yakeetooloola konna. Isirayiri neeba nga yekakontrolinga boda zonna poliisi kweri tebasobola kufuna mazzi Isirayiri yegabawa amazzi nga pipeline tebasobola kufuna amasannyalaze Isirayiri yegabawa tebasobola kuimportinga byamaguzi nti no babijje mu ggwanga era Isirayiri yebikebera ne ku mazzi ku Mediterranean Isirayiri yateekako bagiyita naval blockade amaato weegali buli ayingiza ekintu balina kikebera nga Isirayiri ekyagikozesa ekyo nti baludde nga balwanagana kati abantu bano bafuna ebyokulwanyisa okuva mu mawanga ag'ebweru ne babiisa ku mazzi ne babiisa mu boda ne basinzira ewaabwe ne bakuba mu Isirayiri. Kati Isirayiri kyekyagiteesawo blockade eno mu mwaka gwa 2007 kati Gaza Strip akatundu ako abantu baliyo mu nnaku etegambika ggwanga lya Katali eribawa ku ssente ate libaziisa mu Isirayiri yo nebagulira byebagulira embeera eyo omuntu yena katugeze nga Kampala Central nga bagisazeeko buli kimu balina kubawaako buwi yembeera gye balimu. Kati abantu bano abaliyo babayita ba Palestine baba Firisuuti twabasomako okuva mu Bayibuli Abafirisuuti balabika mu Bayibuli emirundi nga 268 balwanagana nnyo ne Isirayiri ku biseera bya Moses ku biseera bya Yosua ne Goliyasi abasinga bamuwulirako yaliwo Abafirisuuti. So baludde empalana yaabwe nnene nnyo nkulu n'okusinga Yesu yavadda. Kaakati empalana eyo nejja neetuuka mu myaka gino egiri modern yajja etya nti Isirayiri eggwanga eryo lyali lyakubibwa ne liva ku maapu mu mwaka gwali gwa 13 AD. Baali bamuyita Emperor Hadrian wa Roman Empire yakuba Abayudaaya n'abagobawo ne mu kitundu kyabwe n'atumawo Palestine. Kati abantu bano Abapalestine be babaddewo ebbanga eriwera. Kaakati Isirayiri we bagigobawo
baabuna mu mawanga ag'enjawulo mu Europe, mu Russia, Germany wa yonna ne basaasaana nga tebakyalinako waabwe. Tuzza okutuuka Ssematalo asooka bwe yaggwa, olwo amawanga gabungereza ne geekuŋŋaanya ne gagamba banne abantu bano tubafunira ensi yaabwe ng'Abayisirayiri kuba bafuuse ekizibu mu Europe. Nga bw'olaba wano Abannalwanda nti Abannalwanda baasaasaana okuva ku Rwandan Revolution mu 59 Guligoyire Kayibanda yagobayo abatuusi bonna mu Rwanda ne basigalayo Bahutu. Abamu ne baddukira e Uganda, abalala ne baddukira e Tanzania, e Burundi n'ewalala. Kaakati nabo Abannalwanda nga olaba nti Congo kyekizibu ne Uganda wano lwakuba mirembe naye era kisobola okufuukamu ekizibu kuba abantu babawalanamu nnyo wano. Tujja kufunako ko program twogere ku kusosola mu mawanga. Uganda twaniriza waliwo ensi tulanga zaniriza buli kati nga Dubai, Uganda yo nosangayo buli nsi. Naye Uganda simanyi tulemu ko mu kusosola mu mawanga. Tujja kufunayo program tukyogere. Tekirina buzo tujja kyogera ko kusosola mu mawanga ko tekuggwawo mu nsi yonna. Wabula amateeka ge gayamba okukendeezaako kusosola. Kati amawanga ago ga Dubai ga UAE balina amateeka agayo nti omuntu w'oba ogenze olina w'okoma. Nti SB4 ovano n'ogenda olina w'okoma. Tojja kusenga nti n'oba ogula ettaka obeere n'obwannannyini. Ate wano e Uganda ekitali nti foreigner ajja omu Congo n'amalayo emyezi 3 n'agula ettaka n'afuna n'endagamuntu n'agula n'ettaka n'agobawo n'abaliko. Ebyo ebireeta obuzibu. So kaakati nawali kaakati Isirayiri bwe bakizuula nti bafuuse ekizibu baavaako enkaayana nnyingi nnyo ne bagamba tubafunire ekitundu we babeera. Kino baakikola mu ndagaano yali wa mwaka gwa 1917 bagiyita Barifa Declaration. Bungereza nga yeeyama nti tugenda kuzzaawo Isirayiri mu kitundu we yali. Kati Bungereza ye yaleeta ekizibu nti baali basobola mu kiseera ekyo kisolovinga tekatubafunireko ewantu ewalala tubazze wali kuba gye mwali already waliyo abaliyo. Kiringa SB4 novano n'ogenda e Bulaaya n'omalayo emyaka emeka waleka ettaka lyo liri awo. Ogenda okudda nga baganda obe waleka baazimba dda bataddeko development gwato yagala okukomawo oli eddise. Obuzibu obuba obunene nnyo. Kaakati mbawaako entandikwa wano. Kaakati Bungereza yabasuubiza tujja kubazzaawo wali wennyini we mwali mu nsi gye baasuubiza Ibulayimu ey'e Kanani we tujja okubazza Abayisirayiri nabo ne bakimanya. Ne kigaana tebaabaza myaka egyo First World War ng'ewedde 1917 paka Second World War egenda okujja. Twakimanyako nti Hitler yayigganya nnyo Abayudaaya. Nkugambye okuyigganya kwe bayigganya era mu nsi wano Abayudaaya ly'eggwanga erisinze okubonaabona mu nsi wano. Battibwa bakoleddwa buli kivve. Hitler yabayigganya nnyo. Imagine batuuka okukola nga kano akameeza ke tulina nga naye amagulu gaako magumba g'Abayudaaya ge gakoze akameeza. Baafa nnyo. Ku miliyoni 6 ezaali mu nsi mu 1938 yattako miliyoni nga 3 n'ekitundu. Ate mu nzita embi nga babatwala ne babayingiza mu kyemba ne babookya nga bw'olaba tanuulu. Kyemba nga buli dakiika buli kumpi esobola okwokya abantu nga 6. Battanye Abayisirayiri. Kaakati amawanga mangi ne gakizuula nti we tunaaba tukyayina abantu nga battibwa bwe bati ensi tejja kuba na mirembe. Twetaaga okutaasa abantu bano. Second World War bweggwa UN bagiteekawo 47. Bwe bagiteekawo resolutions ezimu ku zaasooka ng'ey'18 ye yateekawo eggwanga erya Isirayiri. Olwo Amerika yekikulembedde olw'okuba Abayisirayiri balina amaanyi mangi mu Amerika. Baakikola nga woolaba era Abannalwanda be bakola nti omunanda waagenda ewantu akola nojja ng'omulunza n'amaliza ng'alina ento okusinga. Ajjanga ng'omulaalo n'amaliza ng'alina ento okusinga. Bakola ebintu bingi nnyo okulaba nti no babeerawo bulungi. Kyova nti kaakati wano mawanga agasinga gye bali bulungi ate balina enkaayana n'abantu nti bamaliza nga bakoze. Kati n'Abayisirayiri baagenda mu bizinensi ne babeera balungi mu bizinensi. Ng'Omuyudaaya waakola bizinensi amanya nti nze Kasozi ndi Muyudaaya. SB4 ye mu Kristaayo ate Umaru Musiraamu ne beegatta abasatu ne bakola bizinensi. Nti olwokutaano Umaru aba agenza okusaba bano abalala basigalawo ne batambuza bizinensi. Ate olw'omukaaga Omuyudaaya takola lwa mukaaga ye wanaaba awummudde Abakristaayo n'Abasiraamu bajja sigala bakola bizinensi ne ku Sande bwekyo. Kati ne babeera b'amaanyi nnyo mawanga ag'enjawulo. Era bw'otunanga banking sectors mawanga ag'enjawulo Abayudaaya bazikontrolinga nnyo. Abayudaaya ne beenyigira nnyo mu by'okulwanyisa
ne bamanya amagezi mangi naddala g'okukola atomic bomb. Kaakati era be bayamba America okukola atomic bomb. Baava eno mu Europe nga Hitler abagobyeyo abasooka mu 35 36 ne baddukira mu America. America ne bagiyamba okukola atomic bomb gye baakuba Japan. Kati ne bayingira mu factories ebyokulwanyisa. Mu America abantu abafuga America beba armament industrialist abakola ebyokulwanyisa bafuga America. Bano bonna ba Biden ne babeera ku idea z'abali abakola ebyokulwanyisa. Bwe batakola byakulwanyisa America enafuye. Bwe batatunda byakulwanyisa amakampuni tegakola sente. Kati ovala ba America etankuula entalo nyingi basobole okuba nti no abantu bawe factories ziri zisigala nga zikola. Tugabente na onole ya lutankudde. Oluliwo. Israel okulutankuula kutya indirectly nti America Israel ne wekola ekifaananyi kitya ejasigala ejiwe ebyokulwanyisa. Kakati awe kitegeza Israel abajja kola buli kyayagala amanyini naye ajja okumpa ebyokulwanyisa. So entalo zonna ezo zibaddewo America yebadde omukono gw'amaanyi ku Israel. Kakati Abayisirayiri be ba controlling eri factory esinga ez'ebyokulwanyisa kyovola aba America mu ntalo ezisinga zonna Israel ne wekola kibasigala bakyagiwagira. Kakati America olwokuba ina Abayisirayiri bangi ye yakulembera okuzaawo Israel nkugambye nti bagijawo 132 awo 132 Israel netedda kubeera ku nsi nga olaba nti Uganda tino tulina eggwanga Israel teyaliko ngera bamanye ekitundu ekyo kya Palestine era bakiyitanga 1914 bakiyita mandatory Palestine nga UN yekimanaginga nga Israel teriiwo nga Abayisirayiri basasana mu Ethiopia wawa yonna. Kakati anamusanvu UN we bagiteekawo baleeta proposal tuteekewo eggwanga erya Israel. Era wano bannayuganda yetwogerako ennyo nti basajjasingako ne Kalamoja. Sikusajjasa wabula baateeka ebifo ku list nti bino bye twagala Abayisirayiri tubatwale kuba tebalina nsi. Kalamoja ne bagiteekako. Ne bateekako Ushini Gishu kiri mu Kenya ogundi ono gye bitundu ebimu ku byavaamu Luto awo Rift Valley nayo ne bagiteeka ate eyo yali candidate y'amaanyi kuba Kenya Abangereza b'amaanyi nnyo kuba ne Queen era ogenda okumuteeka kuba Queen yali Kenya. So kakati ebifo ne babiteekawo ebyenjawulo. Abayisirayiri ne bagaana tetusobola genda Uganda tetugenda Kenya. Mu ndagaano gye twakola 1917 mwatusuubiza okuzayo Isirayiri mu kitundu we twali twagala we twali. Naye nga we baali already abasiraamu we bali obusiraamu bwatwalawo wonna Abapalestine we bali bazimbye bakoze buli kimu nga wonookene nkyawano nojja nti no Masaka tugenda kugiwa Abasudani nga already ab'e Masaka gye bali balina ssente balina bizi nga bogenda okujja obajjeko ettundutundu eryo lyonna teri compensation teri kiki wabula keera bukeezi nti wano kaakati watuumiddwa bwe wati muveeyo mu ddeeri ndowozolaba obuzibu kaakati ndowozolaba obuzibu bwa Isirayiri we buli awo we buva. Kaakati we bateekawo Isirayiri 48 America kiri eriyo okutwala emati z'abasajja bali ku mpaka bakkirize Isirayiri ebeerewo mu kitundu eky'Abawalabu eky'Abapalestine. Abawalabu baali beesoma obwedda teri mu Isirayiri ajja kudda wano kuteekawo baali Abayisirayiri nga mwe bali abantu basigalamu naye nga tewali ggwanga temujja kuteekawo ggwanga oba state emanyikiddwa ng'eya Isirayiri. Kati America we bayisa resolution America yakwata emuntu nekwata buli buyambi bwonna n'amawanga aga Europe okuzaawo Isirayiri 48 kati lwe lutalo olwasooka Isirayiri n'eryoka erwanagana n'Abawalabu ekitagambika bakisawundoosa yali Meeyi nga 7 nga 8 mundu zaavugirawo ne balangira nti olwaleero tutadde eggwanga erya Isirayiri mu kitundu ekya Palestine eky'Abawalabu netandikirawo seka Abawalabu bagambira tugenda kubwera bonna tubuyiwe mu Mediterranean obuyisirayiri kuba amaato gatandika okubaleeta okuvira ddala 1919 batandika okukusanga Abayisirayiri babaleeteyo baweere nti babaddeyo ng'emitwalo 6 katusombe nga amaato galeeta buli lunaku ne galeeta abantu nga 8 bagenda otuuka okulangirira nti bafunye obwetaaze nga bawezeeyo miliyoni babakukusa. Abawalabu nga bakimanya dda nabo beetegese lwe baalangirira ne kitandikawo olutalo lw'omwana mu 8 amawanga g'Abawalabu ag'enjawulo geegatta Jordani, Lebanoni, Syria, Iraq then ogatteko n'era amalala mu Afirika n'ebitundu ebirala bonna baasindika amagye ogenda okuyamba kubakuba mu Isirayiri. Amerika n'ewa Isirayiri ekiyitibwa ekyuma. Amerika yabawa ennyonyi n'ebawa tanka
n'abaali mu magye mu America kuba Abayisirayiri baali bayingira mu magye nnyo mu Navy Seals nga gye bali mu Delta Force gye bali Marines mwe bali bonna ne bagamba mudde wammwe Isirayiri Abayisirayiri bonna abali mu America ba professor bonna Abayisirayiri mudde wammwe mukuze ensi yammwe ba doctor bonna era we baatuka mu Isirayiri weesanga nti no obadde professor mu America University wadde Isirayiri kwata mundu buli omu dokita bonna we kuba kulima mwenna mwalimanga mufune emmere bwe kuba mundu mwenna mwakwatange mu kyovala Isirayiri kumpi buli muntu mulwanyi era Isirayiri omuntu abeera wali ng'akola business nga pisto yagirina shire kuba wano kumpi lwaki nti omupalasanya ajja kulumba essaawa yonna tajja kuwooninga oyina okuba nga weetegese so bonna abantu bonna ne babeera nga beenyigira mu lutalo Isirayiri yedifendinga Isirayiri kaali kawanga katono olwo ndowooza ng'oyinza tuyinza geraganya nga district ndowooza Mpigi ne Butambala bwe kaali kenkana yeekola ensi 48 naye olutalo lugenda okuggwa ng'ewambye agatundu ewambiddeko Masaka ewambiddeko Sembabule n'ebitundu ebirala olwana mu 8 ekitegeeza olutalo Isirayiri yaluwangula olw'Amerika newangula olutalo negejja bwegejja abawalabu tebaamatira banyooma nnyo Isirayiri ng'amanyi bajja kuba bukubi kiggwe kumba Amerika gyeri abawalabu ne baddamu ne beekunga mu 67 waddeyo kye baayita Sinai War 6 days war lwatwala ennaku 6 naye ebitundu tebyasigala kyekimu beekunga abawalabu nga beetegese bayira akayiraani gonna amawanga g'abawalabu ne gawa obuyambi amawanga nga 8 genyigiramu abana ne basindika abalwanyi bagende bayambe okuba Isirayiri. Isirayiri yali yeetegeka da intelligence yayo nga namu ne CIA bayambako balumikanga amasimu g'abasajja bana abakulembeze aba Jordan wa King Hussein abe Misiri abe wabagalumikanga bagenda okutuuka okulwana ng'olugambo lwonna Isirayiri erulina ekirala baddiranga abantu babwe ne bawasa mu family ezifuga mu mawanga ag'enjawulo nti Jordan ne basindikayo omuvubuka waabwe bamukwesa tebamanyi nti mu Isirayiri n'agenda wasa muwala wa kabaka w'e Jordan kati olugambo lwonna nga balubakozesa infiltration ey'ekika ekyo ne bamanyanga buli kimu ekigenda we batiisa nti tugenda baluma Isirayiri yamanya ye yabeetegekera batandikira ku Egypt yali yamaanyi ebiseera ebyo ng'eyina Air Force ennyonyi eziwerera ddala Egypt bazikubira ku bisaawe nga tezinnasituka Abayisirayiri ne bakuba raaniwe ennyonyi nga tesobola kusituka ne badda ku mawanga ag'enjawulo olutalo lw'67 lugenda okuggwa nga Isirayiri ate ewambye ekitundu ekyagano ekisinga ne Uganda emirundi ng'ena bawamba Sinai Peninsula kitundu kya Egypt mwe muli olusozi Sinai mwe muli kisinga Uganda omundi nga gumu n'ekitundu ne bawamba Golani Heights ne bawamba n'ekibuga Yerusaalemi awo weewava obuzibu obutaligwa kulwanira Yerusaalemi so olutalo luno oluliwo olw'abaluseewo balindamu kulwanira Yerusaalemi kyekyo kubeera balutuumye aba Hamas nga balumba Isirayiri balutuumye gundi Al-Aqsa flood Al-Aqsa muzikiti guli bakiyita Temple Mount mu Yerusaalemi Yerusaalemi jjukira kyekifo ekitukuvu Yesu we yagenda Yerusaalemi kuviira ddala ku kabaka Dawudi ye yalagira okuzimbawo tempo Solomon n'agizimba so ne kibanga kifo kitukuvu eky'Abayisirayiri oba Abayudaaya Abayisirayiri we babagoba Abasiraamu ne bajja Nabbi Muhammad olw'amazaalibwa 576 n'ayolesebwa n'atandika olw'Obusiraamu Nabbi Muhammad kigambibwa mu kwolesebwa yatambuzibwa okuva e Medina okutuuka e Yerusaalemi mu kiro kimu olwagenda mu ggulu kuba yalinnya paka mu ggulu okubeera nabbi n'okwolesebwa so yagenda awo ku Temple Mount e Yerusaalemi we yasinzira okulinnya ogenda mu ggulu n'Abasiraamu bagamba kifo kyaffe kitukuvu Nabbi Muhammad we yalinnyira ogenda mu ggulu era Obusiraamu we bwaddawo awo bwe bwali obw'amaanyi awo nga Roman Empire egudde Obusiraamu ne buddawo Amayadi Khalifa Rashiduni Khalifa bonna nga Basiraamu ne buwamba ebitundu ebyo byonna ebya Middle East n'okugenda kumpi paka Spain kaakati we bawamba ekifo kino ekya Yerusaalemi ekyali eky'Abayisirayiri kati Busiraamu bwe buliwo ne baddira waali tempo ekkanisa eyali entukuvu ey'Abayisirayiri omulabi waffe okumunyonyamu ekkanisa eri entukuvu kyali kifo kitukuvu ekitagambika nga wolaba kati Namirembe kambageze Namirembe nga kyekifo ekitukuvu kiri ku lusozi olw'e Yerusaalemi we bayita Temple Mount
Kabaka Sulemani ye yakizimba yazimba ekkanisa eri nga bakozesa emiti eminene naki naye tewali yadde sound eyawulikika nga bazimba. Ebitabo ebimu bitugamba nti olw'okuba yali mugezi nnyo Sulemani yasaba amagezi okuva ewa Katonda n'amuwa amagezi agakontrolinga buli kintu yayita mijiini gye gyazimba kyovola tewali kuwulikika kwonna yadde mijiini gye gyazimba tempo oli ajja kiwakana naye agenda asoma nti batulaga nti ndowooza kitabo kyabyo mu mirembe tempo yazimbibwa n'emiti eminene nga bolaba egikola ebikondo by'amasannyalaze bwe gityo nga nnene bulungi naye nga tewali nnyondo gy'owulira nti bakoona muntu kyasobola okuzimba bw'atyo so ebitabo bimu ne bitugamba nti yazimbisa majiini ye tempo eyo Katonda yamuwa komandi ku majiini ago n'agizimba tempo yali ntukuvu nga SB4 wogenda ng'olina embalabe n'oyingirawo ofiirawo omukazi wagenda ng'ali mu nsonga afiirawo omumpi nga tagiyingira babayitanga butuutuuli ng'akampi kafiirawo we kaseyinga katubira ku sani.ug sekati inamara agenda kati senkazembuya mufu era ne kabone yakolangayo walingawo ekifo kye bayita Holy of Holies yalina ebifo bisatu ngaliwo ekitukuvu ennyo abeerekese y'endagaano Katonda eyo gye yatuulanga nga ne kabona mu mwaka agendayo mulundi gumu naye yagendanga aliko enjegere bamusibyeko enjegere ku magulu ng'ayina n'ebidde ebigenda biwoggana buli lwe yatuukangayo ne muwuliranga ebidde tebikyanyenya nga mumanya yagenzeyo alina ekibyafudde nga musika enjegere ng'avaayo so kyekifo ekitukuvu Abayisirayiri bakiwa ekitiibwa ekitagambika kaakati ekifo ekyo kyekyali awo mu tempe ye yazimbibwa kaakati essaawa eno ate Abasiraamu be baazimbawo omuzikiti ndowooza olaba obuzibu we buva Abayisirayiri baagala tempe ye erina okubeerawo lwaki ti Abayisirayiri tebakkiriza Yesu bo bamanyi Mesaya waabwe alina okujja tajjanga kaakati Mesaya okujja balina okuba tempe eyo nga weeri eteriiwo kati mu kifo ekyo kyennyini ate Abasiraamu bwe baazimba Masigidi Ali Aksa lwe lutalo luli awo kati ebyo byonna byebimukubiza byongera obuzibu ti Isirayiri we bagiteekawo yawamba ettaka ly'Abayudaaya eddene ddala Isirayiri neddira n'ebitundu ebimu ebyali eby'Abapalasitayini neteekamu settlements nga bakeera enkya Abayisirayiri balungi mu kuzimba bakeera enkya ne bakuba ekitundu nga katugeze nti no oba Nansana yonna bagikuba obudde nga buziba bugenda okukyanga amayumba gayimiriddewo dda baleeta ebisenge bapanga bipange nga gayimiriddewo dda bagenda mu bitundu bye bakkaanyako UN ne bagamba nti bino etundu West Bank ky'Abapalasitayini ne Gaza temubiyingira mu Isirayiri bakeera enkya olw'okuba baagala ttaka ne bayingirayo ne babikuba ne bateekawo settlements ne bateekayo abantu ebyo byonna bizibu byebimu ku bivuddeko entalo ezibadde ez'amaanyi wakati w'Abapalasitayini n'Abayisirayiri so kaakati ebyo byonna ebizibu byava kukuba nti eggwanga erya Isirayiri lyateekebwawo we lyali limaze emyaka nga teririiwo naye nga lyaliwo so kakati olutalo luno paweddeko nti lugenda kubeera third world war terusobola nakutuukawo yadde third world war kintu kinene ekintu ekiyitibwa world war kintu kinene nnyo world war egenda okubeerawo singa amawanga g'amaanyi Isirayiri ggwanga ly'amaanyi naye toliteeka ku mawanga g'amaanyi ng'amawanga ga China ga Russia gaani toliteekako lwaki Isirayiri katono population ntono tebasobola kuvuganya mawanga gali singa lubadde nti no side eno Russia gyeri supporting Abapalasitayini n'Amerika supporting eno kyalibadde kisoboka kuba twagirabako yali egenda okuva mu World War mu 73 olutalo baluyita y'omukiipu owo wakati wa Isirayiri n'amawanga g'Abawalabu basooka ne balwana 48 Isirayiri n'ewangula ne baddamu 67 olw'ennaku 6 n'egambyeko Isirayiri n'ewangula Abawalabu ne beesetinga Russia ya training Abawalabu Russia yawa Abawalabu ekiyitibwa ekyuma ku mulembe ogwo yali afuga Russia baali bamuyita Leonardo Brezhnev yawa Abawalabu ekyuma Nixon n'awa Abayisirayiri ebyokulwanyisa Abawalabu ku luno baakuuma ebyama Isirayiri teyamanya kyamaanyi nnyo nti bagenda kulumba yamanyako nti bagenda kulumba negamba Amerika nti mutuwe ebyokulwanyisa abasajja bagenda tulumba Amerika nega kyenjagala abantu bamanye nti Isirayiri survival yaayo eri ku Amerika ekyo tebakiwakanya nako basaba Amerika tuwe ebyokulwanyisa mu 73 Amerika negamba we nabibawa ne muwangula olutalo mujja lowooza mwe b'amaanyi mujja kuba temuwulira bye mbagamba kuba Amerika yabagambanga entalo eziwedde nti mukkirizeeko bino Abapalasitayini Isirayiri negaana twerwanira entalo zaffe oba
kati America nemanya Israeli ejja kwewakula kansooke mbaleka abawalabu babakube mumanye nti okubeerawo kwamwe kuli ku America. Nixon yagamba bawe ebyokulwanyisa abawalabu baalumba ne bakuba Israeli mpaka n'ekibuga Tel Aviv outskirts ebyalo ebirinaiddewo ne batandika obikuba. Syria nga kyekola, Jordan nga kyekola, omuwalabu Omuyisirayiri n'atuuka ku point ng'agenda kusaanawo. Kye yakola n'agamba Abayisirayiri baali bakola atomic bomb, balina atomic bomb era bagiyita project Daniel nti bazigyayo singa Isirayiri etuuka ng'eri threatened egenda kuggwawo. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So Abayisirayiri bano America yagamba kaneme kubaweerawo byakulwanyisa bamanye nti nno America nina amanyi we natuuka mu nteeseganya nga kyembagamba bakkiriza. Nixon yagamba bawe ebyokulwanyisa abawalabu ne kye baakola Isirayiri kati yali prime minister yali mukazi bamuyita Golda Meir n'agamba Nixon owa America nti mutuwe ebyokulwanyisa tuggwawo ng'abawalabu kye babakola nga Russia ebyokulwanyisa bye bawadde neba eyo bagitwanga yali sematalo owokusatu kuba amawanga gajenyigiramu agawera. Ani aluwangula olutalo olwagwera mu draw kumpi naye Isirayiri era yasingako kaakati olutalo nkulaze lwajja otya okubeera nti mu kiseera ekyo lwayagala okufuuka world war nti amawanga gonna agasinga ga Libya gonna genyigiramu ag'abawalabu. Isirayiri neewagirwa amawanga ga Europe, Czechoslovakia nesindika ennyonyi, Bungereza nesindika, Bufaransa nesindika zirafayo ennyonyi ez'omulembe. So ndowooza olaba nti Europe n'abawalabu ne Russia, Europe n'America ne Isirayiri eyo yali egenda kufuuka world war. Era ekyakomya ge mawanga gano Russia n'America nti bateekamu obwongo bungi ne balwanagana. Batuuka Isirayiri wegamba egenda kujja atomic bomb ekuba abawalabu ne bakubira Russia nti abasajja bagatukuba atomic bomb. Russia nesindika bazita nuclear capable bombers, aganyonyi abiri agalina bomb eza nuclear ne gagenda galandinga Alexandria, Egypt. N'agamba Isirayiri okuba abawalabu naffe tukuba agataddewo buteesi abawalabu tebagakwatako ba Russia be bagoperatinga gokka bagataddewo kutiisa Isirayiri weekubira na wano bomu weeziri. Nixon n'amanya nti kigenze wala awo n'alyoka ayogera ne Brezhnev n'alagira Abayisirayiri temugesa tugenda bawa ebyokulwanyisa ebito. Era awo baavaayo ne batula ne bagamba tulina okupulaninga ceasefire olutalo lugwe nga balaba kigenze wala. So kye nabagamba abantu nti ne ku Ukraine singa kirituuka ku point nga America egenda okwekuba lujja kuggwa olutalo naye tekinnatuukawo. Wano we baatuuka ne balaba nti Russia ereese misaire ezirina sobola okuba ne Isirayiri esobola okuba abawalabu ate we kitandika awe yebeera point of no return kiba kizibu eggwanga ensi okudda okusurvivinga ne wamala wabeerawo olutalo lwa nuclear.
so ne bamala ne babiteesaganya ne bagamba tugenda kuteekawo enkeera enteeseganya ceasefire ebeerewo. America negamba Israel tugenda kuteekawo ceasefire naye mukube ekiro kino nga bwe musoboka muwambe ebitundu bye musobola nti mubadde muli Masaka mukube ekiro kino lyantonde mugiwambe newa tugenda ogira ceasefire nga muyina ebitundu ebingi era bwe kyali enkeera ne balangira ceasefire UN nevayo n'amawanga ne babeerawo enteeseganya mu 73 so kati eyo yagezaako okubeera nga Sematalo so kyovala kano olw'okuba nti n'amawanga agasinga g'Abawalabu kati tegaliimu Obama yagayonoona okuva ku Arab Springs Libya Gaddafi yalinga asapulayinga Sudani ba Bashiri basapulayinganga Egypt Gasiriya gonna galinga gawagira kati gakyasobola baganafuya kyovala teruyinza kuba lutalo lunene era lujja kusigala wakati wa Israel n'aba Hamas naye aba Hamas bajja kubayisa bubi so kati ninyo nga tumbawumba kitundu kya leero lwatanka kulwa mukaaga biki ebyononeddwa abantu abafudde ku luno bafudde bangi nnyo ekibadde tekisuubirwa kuba Israel yalwananga walingawo bazita antifada entalo ezaabeeranga okumala kumpi emyaka ng'etaano naye ne bafiirwa abantu nga 7 Abapalasine ne bafiirwa ng'enkumi naye nga kitutte emyaka mingi ko balwanagana naye luno lubaddewo mu nnaku ntono nti olunaku lwokka lwe baalumba abasajja aba Hamas baalumba Isirayiri n'ensi yonna kyetesuubira nti kyali kisoboka kuba babakontrolinga bonna n'emmundu eziyingira tesobola kuyingira naye abasajja baazikukusa omanyi okubeera n'emmundu eziringa wola amagulu 10 ebimotoka nga kwe batadde emmundu ezo ze baakozesa kakati waliwo ngaemu bagiyitaani njerabidde era yegwa mu gundi ya kategori ya Sb4 yali ya mu Russia eyakuba Amini basita grand multiple rocket launcher ebeerako emidumu nga 20 batekamu mu neryo kesimbula misailo mu buli bakubye Isirayiri misailo ezisuka mu 13 Isirayiri ina defense system wajita Iron Dome yemu gye babadde basuubira ku nsi kuno ntino kizibu gipenetrating bagiyingidde bakubye Isirayiri nga tebasobodde kwedefendinga nti baasetiza kibayita misailo barrage musimbule ebikompola ng'e13 mu dakiika 5 defense system nezikozesa tesobola kukuba bikompola ebyo byonna ne babeeramu ne longo range nga WS 20 eyo ye China kuba kilometers 18 bavudde Hamas ne bakuba okwolekera ne ku bibuga ebiri ewala ne Isirayiri so kakati bayononye Isirayiri bafiiriddwa abantu abawerera ddala kumpi nga 1,500 mu nnaku ezisooka ate tebakomye okwo bayidde n'abantu ne basala border eya West Gundi Gaza Strip ne bayingira mu Isirayiri bayina mundu bayina bomu abalala bayise bazita paragliders bubanga omotoka wola akagali kabalema naye nga kakole kalino kigundi kyambulera kagenda mu banga ne kajira ku mpewo ne katwala ne kalandinga babukozesa olwokuba tebasobola kuyingiza motoka mu Isirayiri bakozesa obwo ne bagwa mu Isirayiri abo bonna ne balyoka bagenze bakuba abantu mu bitundu ebyenjawulo abalala ne babawamba ne batta abaana abato emitwe ne bagisalako n'ebyo bangi abafudde aba Hamas nga naye kibakoze ekyo beesasula Isirayiri nti eviolatinze amateeka agafuga e Yerusaalemi Bawalabu bwe balina okukontrolinga e Yerusaalemi ku byenzikiriza naye Abayisirayiri beetwalayo okusaba we wali obuzibu gwolowooza olutalo luno lugenda kuggwa lutya olutalo luno ekiyinza okulukomya kizibu ddala kuba ebizibu bayonoona nnyo ekizibu ekyo bakyonoona nnyo Abawalabu bayina right ku bifo ebisinzibwamu naye Abayisirayiri waliwo gurupu eri extreme abagamba tulina okuzzaawo tempo so kati ekizibu kyonna ky'Abayisirayiri kulwanira bifo bitukuvu wali ekijja okuba ekizibu nti n'Abasiraamu babirinako rights bayina emizikiti bayina ebijjukizo byabwe kaakati kiki ekizibu bayina kugezaako nnyo kye bayita two state solution ti amawanga abiri gonna gabeerewo naye ekikalubye ti Isirayiri efoteza nnyo bali olw'okuba nabo bagirumba kati kyekizibu ekiri awo okitegedde ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kitundu kyaffe ekyokubiri tusuubire ki kubanga wano tubadde tubabuulira kitundu kyaffe ekisoose nti gye luvudde empaana yabwe gyevudde kikyaleso ekitundu ekyokubiri nja kubalaga obuzibu bwe buviira ddala ye Yerusaalemi mbalagani yali nannyini obuzibu buva lwaki we wali obuzibu ekizibu ku nsi wano ekiyinza okubeera ekizibu ky'okusolovinga tujja kutunulawo tulabe kitundu kyaffe kirinde olunaku olw'enkya ekyokubiri naye nga tugenda kubanga tubannyonnyola mpola mpola paka lutalo luno okuggwa
ekyebuuzibwa nti Uganda naffe tuludde okulwanamu tetukyesabira olutalo si kintu kyangu najjajjanga akyaliwo mulamu waweera bino ebyokwekalakaasa omu yaŋŋamba naye temusabira lutalo kuddamu kyekyo nti omulembe guno ogukusa tegunnalaba ku lutalo naye lwe mulirabako olikiwulira ekintu ekiyitibwa olutalo kiveeko omuvubuka ali eyo nga yagamba batulwana tulwane bakufa kufe weebityo byaliwo ne bungereza ogenda mu sematala asooka abaana ba yunivasite basabako dedisemi 3 tugende tukube ku bijamani bagenda omaliriza lwatwala emyaka 5 nga ebive bye balabye byokka nga teri akyayagala lutalo yadde so gwali eyo sabira lutalo nga okimanyi era nga omanye ebivaamu nebyozoowulira muzukulu wakawajja SB4 Media Tuggussa Enssonga tusisinkanye pozi ne kasozi ebimu bayinza obisanga kasozi Samuel filosofa gyebiri nabyogeddeko era ebimu bwaba baagala okweyongerako ennyo okumanya ku bintu ebyenjawulo so mugulena munoonyeeyo mujja kubeera nga temumanya ebisingako awo naye nga ku SB4 atuteekamu akasente beba tumo manono tumo job agency bakuyamba kubeera nga kufunira mulimu wano mu Uganda tebatwala abantu bweru ola bakunoonyeza emirimu gwali wano mu Uganda ng'onoonyeza omulimu gubuze kubeera ku bannaffe abatumo job agency nawe gwe boss onoonya abakozi onoonyeza omukozi akubuze omwesigwa yokwata bannaffe abatumo era maaso tujja bantu bakyayirako kuba bongera tutangaaza ku mirimu kuba tufunye abantu bangi nnyo batugamba nti bannange twagala kugenda bweru bikibi kino twagala tukyaze ku batuma abo batubuulire ddala batunnyonnyole umala ali ku kamera ne kamada tusisinkane mu kitundu ekyokubiri